olwaleero nsiibye mu biyiriro bya Sseziwa e Kayanja. Ebiyiriro bino bizaalibwa omwami ow'Emmamba. Jjajja waffe oyo ow'Emmamba asangibwa Bukunja, yazaala omugga guno ekiguyisa Sseziwa nti nze sizibirwa kkubo. Omulongo oyo bamuyita sizibirwa kkubo, bwemujja erinnya Sseziwa, sizibirwa kkubo. Omulongo oyo sizibirwa kkubo yazaalibwa omusajja Mutebi, naye Mutebi ne mukyala we era gye balye Bukunja eyo. Naali badde nga wabingi ebyafaayo kubanga emisambwa mingi bwe yasibibwa nga tosumululwa, era bw'oleeta ku mugga guno n'oteerawo endiga neeyitamu n'egwa emitala, ebyo biba bisumuluddwa. Bw'oleeta enkoko enjeru bw'onaabira kitoko kijajajajjakiwakata n'onaabira mukyamukasa n'onaabira mukyamukoke, ebyoga ebyo ofunira ddala eddembe. Omugga guno gwazaalibwa abaana babiri, Mubeeya nadda e Busoga ate Sseziwa nadda e Buganda. Ogwo gwolaba Sseziwa ku lw'Ebugerere guviira ddala wano era guviira ddala eri mu Bukunja. Bajjajja abantu abo abalamu. Kale neewuunya badokita abakati teri mukazi azaala mugga. Sseziwa mugga muzaale, Lwajjali mugga muzaale. Ebiyiriro by'Abajjali biva wali waffe mu Kirowooza ne bigenda birabulaba omugga ogwo. Kale nno bassebo ne bannyabo nti tugendako mu bifo eby'obutonzi, naye ebifo bino byetaaga kugendamu abo bokka abaasabira. Tusaba nammwe abatuula mu nsozi musamire mulyoke mutuuke mu bifo bwe muweerereza. Kale ne bassebo ne bannyabo nti amazzi galina eddoboozi ddene ate sikirina mizindaalo. Munzikirize ndibawo ebyafaayo nga tuli ku Nono TV. Ebyafaayo by'omugga guno bingi ne musobola okubitegeera ate ne tugenda mu maaso. Nsaba Katonda w'abajjajja abawo.